mwabale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle. Akatona ko lwaleero 24/25 omwezi ogwa Gatonnya ekibuli kya King Saha amunnange lwekiteekeddwa okubeera nga kibeerayo. Amawulire egasoose okubeera ne gafuluma agalaga poliisi egenze maaso n'okubeera nga eyimiriza ekivulu kino eno, era omwogezi wa poliisi mu ggwanga erya Uganda Lusoke yasobodde okubaako kyayogera ku nsonga eno. On the ground, omanyi buluwa wagenda okubaawo this kind of event, the people on the ground make assessments. So mu assessment yaabwe balaga nti ekifo ekyo si kirungi kya kukoleramu ki gundi kivulu ekyo. So for that reason bwe twafunye Uganda Police bwe twafunye that position, then netusalawo tukikole. Bwe baba balina engeri yonna gye basobola okutereezaamu ebintu ebiba biraisingiddwa, then that is when bwe basobola okukola ki ogenda mu maaso. Bintu ki ebyafande bye balina okutuukiriza ekivulu kino okubayo olunaku olw'enkya? Okay, nze ng'omwogezi detailed gundi yonna sigiina wano wendi, naye just genina okuwa gali nti teams zaffe usually tulina security officers abawa security ku kivulu ekyo, then ne bananyini kisaawe which is gundi I think National Sports Council. So waliwo bali mu joint team ne bakola assessment eyo, and batuwa advice nga police headquarters, then tuba tulina okukola ki okuwa obuwabuzi obwo nti ekifo bwe kiba kirina gaps mu safety, then kiba tekisobola genda mu maaso. Afande, yes sir. Bali bano aba National Council bali bawandiikirako ku tiimu eno ne bagitegeezaako prior. Information gye tulina eva mu side yaffe ng'aba security, maybe ekyo mujja kukibuuza aba National Council. National Council. Bwe banga bisobola okutereezebwa bajja kututegeeza. Ffe just kyetufa is walina okubaawo safety, okutuukiriza obukwakulizo obwa safety obwa raisingiddwa by teams zaffe on the ground. Kubanga abasinga babadde bakitadde nti poliisi engeri gyeri ya gavumenti bakiyingizaamu ebyobufuzi. Eryo libadde embe lyabwe. Ane bankubadde ebyo byabadde bwe bityo, ye King Saha yageze maaso n'okubeera nga postinga n'agamba mukeereeko oba enkya mukeereeko. Kale mu mbeera bwetyo n'abantu balaga nti beesunze okubeera nga amunnange beeyiwayo mu bujjuvu. Kati wabaddewo sites bbiri. Waliwo abadde basinga okikumamu omuliro nga bagamba ekivulu tekiriiyo. Hani wabeerawo n'abo abakiri mu mitambo era abakiteeseteese nga bo bagamba abantu mujje ekivulu kirina okugenda mu maaso. Ku byonna tulinze bulinzi atulabe ate ki ekinaaba kiddako. Abamu bakitadde ku nsonga za byabufuzi abagamba King Saha ono ekivulu kitadde jjeno ku ludda olw'opposition, abantu bayinza okweyiwayo nga bangi so nga te poliisi teyina bukuumi bumala. Abamu we batyo bakirowooza. Naye King Saha ono munnange azze azimba kaliya ye, ne bafuna abantu bangi tuyinza obutagenda maaso nakubeera nga tukyewuunya lwansonga King Saha yatandika munnange okuyimba eyo mabega nnyo mu myaka egyedda 2011 n'asobola okubeera nga afulumya singo ye eya Sigino abamu mwakakazaako Rita. Bwe yavaawo yasigala ayimba era n'ayimba mu nnyimba nyingi nnyo ebiseera ebyo nga y'omu ku bakola chorus eza Gravity omutujju. Munnange yeegatta ku Rion Island, bw'atyo n'atandika okubeera nga backinga omuyimbi Jose Chameleone mu nnyimba ez'enjawulo.
yeyongerayo maaso okakkananga munnange akubye breakthrough ye oluyimba Kabuna Mawanga, oluyimba olw'amaanyi lwali lumanyikiddwa nga Mulirwana. Mulirwana lwali lw'amaanyi nnyo era asobola okubeera nga asalawo ateeketeeke ne concert awo ku Freedom City gye yatuuma Mulirwana. Bwe twagenda maaso ono kaliya ye yeeyongerayo era tujjukira mu 2019 yasobola okugenda awo mu Coke Studio era wano yegattibwako omuyimbi Wizo kossa n'omuyimbi okuva Ethiopia amanyikiddwa nga Yaredi Negu. Yasobola okubeera nga akola concert ye mu 2023 nga 8 Desemba era eno yagituuma ebiseera ebyo concert. Twalaba abantu baali bangi nnyo era zagenda okona saa 11 kituufu ng'emiryango gisaanidde okubeera nga giggalwa. Bobi Wine yasobola okubeera nga postinga n'agamba nkansolinze trip zange zonna eze Europe okusobola okujja okubeerawo ku kivulu kya mukwano gwange. Lavo yo giwulira. Era bw'atyo King Saha show ye yali successful eyali awo ku Hotel Africana. Bwe tutunuulira ono akoze album ez'enjawulo On My Way, Bilibili n'endala nnyingi ate awards nnyingi nnyo zasobodde okubeera nga yeetabamu endala n'awangula. Mu 2022 tujjukira awo mu Afrima Awards yanominatingibwa mu bwa Best Male Artist in East Africa. Ate mu Zina Awards 2021 n'asobola okubeera nga bamunominatinga nga Best Afrobeat Song olwa Sarah Presa. Ate kossa ne mu 2019 mu Zina Awards ne bamunominatinga under Contemporary R&B Artist. Kati era mu 2019 mawadi ezo basobola okubeera nga bamunominatinga nga Best Collaboration oluluyimba lwekola ne Wizo olwa Mpalaavu. Kati ono era mu Uganda Entertainment Awards yasobola okubeera nga awangula Best R&B Artist mu 2018 ate mu 2015 yasobola okubeera munnange nga nominatingibwa nga Artist of the Year mu Rising Star Awards. Ono amakage galina kawuka n'enkumba era abeerayo kitegeeza musajja munnanga ayimiridde era g'otasobola kunoonyeza ku ssaati. King Saha nonno wowulira ebyafaayo byo oyinza okulowooza ayingira emyaka 4 nedda yazaalibwa mu mwezi ogw'omwenda ennaku z'omwezi 2 mwaka 1989 awo balabalamu gibe emyaka emeka kitegeeza ono atebera mu gy'obukulu 35 agenda atwala gwa 36. Kati yakulira eyo mu bitundu by'Entebbe eyo mu ghetto mu mpolampola era bw'atyo n'asobola okubeera nga afuuka kyali olunaku olwaleero ye Mansour Semanda. Abasinga muyinza okwebuuza byonna byonna obyogedde naye talina mukyala. Kale ali official tetumumanyi newankubadde ababaddewo awo mu mpolampola era tetuyinza butaba bagamba newankubadde era waliwo agayita awo waliwo muwala wa Genosale Rachel Kente kigambibwa nti ono yamuzaalamu n'omwana. Kale byebyo katulindirire nze Ssekabamule Rashid.